Endobeso. Kugenda mu mukaaga tufama ekintu ky'omuziki. Endobeso. Okay, katulai mula from tabbiz wa fuwaleero ye agamba atya. Hello. Nabwoga. Wange sebo. Uliota munange. Munaye ndi bulungi ogamba kisebo. Amanyi bamusabita bukoza Kadama namanja lekabugozo oli ku BTFM ekintu buli ky'omuziki mu tabbizi. Bannange empulira essanyu bannaye okubeera nga ntuusizza okusaba kwange ne kuyitamu mu bwangu. Nabwoga mutawaana ki mukwano? Bannaye nkubuulira mukwano nina omutawaana. Mutawaana ki? Munnaye nalina omukozi wange bamuyita Imelda. Nabeera naye ebbanga lya myaka 3. Naye munnange nze bukyankozesa abakozi omukozi oli simukozesanga ko omukozi yalabirira abaana bange nga tebajjula nga ne bwe mba siriiwo nga abayisanga nnyabwe we nandi bayisizza. Naye munnange omukozi nalindi awo omukozi namulabirira n'atuuka okukula kubanga era yajjawo kale nga akuze. Okay. Naye mu myaka 3 yali amaze okukula nga afuuse omukyala. N'angamba nti yafunyeyo omuntu we ayagala amutwale atandika okubeera naye ayagala kufumbirwa. Nekinnuma naye nali sirina kyakukola nga nyina omuleka n'agenda. Bambi. Munnango bambi omukyala bambi n'atambula n'agenda. Bambi n'agendera mu bulumi. Abaana bange ne basigala awo nga bakaaba naye nga sirina kyakukola. Naye munnango okuva lwe yagenda ekizibu kyenfunye mukulu Kadima. Kizibu ki? Abaana bange buli mukozi gwendeeta kati omuwala oyo bukyagenda. Ndi mu mwaka nga gumu na kitundu naye nze nakakozesa abakozi abasukka mu 5. Buli mukozi ajje waka abaana tebamwagala. Buli mukozi ajje waka abaana n'okkoga bonna bakoga babeera mu kukaba baagala muwala oli Imelda buli kaseera. Kakati lwaki tomubadde empozi omwambi yafumbirwa naye ate ekizibu kye nnafuna ngezaako nnyo okubira omuwala oyo essimu naye munnange simukwasa. Oyagala mugamba otya? Mbadde njagala ndaba oba kikyasoboka oba asobola okudda ewange kubanga nze ndi mukazi eyeesobola. Kuba kati naye kati waba ali mu bufumbo ate asobola kudda ati? Kisobokera ddala bw'abeera kale ng'eri gy'alinga oba kale nga bapangisa asobola okujja wano ewange ne mbawo ennyumba naye n'abeera n'afuna ekyokola kubanga nze nali mutwalanga muganda wange. Olina ennyumba endala waka? Kuliko boys quarter nnene kati ate ffe tubeera ano mu nnyumba ennene ne boys quarter kweziri sigenda muyisa bubi naye ekizibu kye nnafuna buli lwenkuba essimu ate bbawe yagikwata ate bbawe kati tampulira nga yenze akokolera bwogolezi nanga ava ku mukazi wange omwagazaaki muveeko. Nalooga bw'okuba essimu y'omusajja yagikwata? Buli lwenkuba essimu bbawe yagikwata kubanga waliwo lwe namukubirako lumu essimu ne mmukwasa omulundi ogwasooka ne munnyonnyolamu ne mugamu ne mbadde njagala okomewo abaana bakumiisinga. N'angamba kale ngenda kwogerako n'omwami wange. Naye okuva ku olwo sidda nga mukumukwasa buli lwenkuba essimu omwami ne mmugamba nti yenze amboggolera bubogolezi nanga ava ku mukazi wange mwesonyiwe. Kati ekituufu kya byonna ekigenda mu maaso sikimanyi. Oba omusajja ekisimu yagyeddiza oba yagimuggyako nga yabeera naye okuba ye sikyasobola kumufuna. Kati oyagala tukole tutya? Mbadde nsaba buyambi bwammwe bannange mumunkubirireko osanga mmwe munaasobola okumukwasa bambi mumunnyonnyolere ezo siyina buzibu ne bba simuyinaako buzibu. Okay, kakati mukyala Nabwoga. Wange sebo. Omusajja bamuyitaani? Omusajja nno simumanyi na mannya go saagategeera teyagambuulira. Omuwala ugamba Imelda? Bambi omuwala Imelda bambi. Kale katumukubirako tulabe eno ennamba eri wano. Kale sebo bambi nja kusanyuka bannange singa munkomezaawo omukyalo oyo. Kale mukwano tufaayo katushogereko tulabe. Kale sebo. Kati ye mukyala Nalwoga kyayagala ye mwana muwala oli n'omwami we bajje babeera mu boys quarter. Bizi ndaba tekirina buzibu kubanga webanga bali mu kupangisa ate awo ennyumba ey'obwerere eba efunyisa. Anti kati ate n'oli alina amaka ge ayagala okukuuma privacy. No obeera mu boys quarter sina kyenkugambako. Tumukubire tufune ekyagamba tufune sayidi ye tulabe. Jebale sebo. Nawe jebale. Nkale sebo kakati. Mbadde nsaba kwogera ku nnyini simu eno Imelda. Imelda mukyala wange omugamba ki? Mbadde nsaba kwogera n'ebyo mugamba bibye sebo. Byagala okwogera naye bigambe nze byabbi mugamba. Gwe gwani? Nze bampitabulita bukoza Kadima namanja ne kabogozo oli ku BTFM ekintabuli ky'omuziki. Biti? Yes sebo.
nsonga kyate kakati imwe tuba twagala kwogerako naye nga mukyala Nalwoga atutumye. mukyala Nalwoga yali bosi we. nagamba dde omukyala oyo Nalwoga yesonye omukazi wange ennyumba ebitwala ebyo nyinza kunema okusasula musula mu yebiri ate tuba tusula mu yebiri tukola otya bwe tugisulamu kibi si kibi naye kakati mukulu tuba twagala otuwulirizeeko buwuliriza olw'embeera eriwo si mu bubi naye ng'omukyala Nalwoga ayagala mugende gwe ne mukyala wo mubeere wali ewuwe kuba kati owulira ennyumba musula mu yebiri tekirina mutawaana kubaza essente z'osobola okuba ng'olina naye mbadde nsaba okkirize mugende ne mukyala wo mubeere wa mukyala Nalwoga mu boys quarter. namwe omwavu tabeereko nakake olw'okuba bo balina ssente kati kirekayagala namufunira musajja nkyala gavumenti agenda mufunira musajja anti amwesibyeko nnyo amwesibyeko ye mukozi yekka ali mu nsi muno si ye mukozi yekka ali mu nsi naye oli balina enkwatagana kuva dda. nkwatagana etya olw'okuba yamukolerako gwe kitegeeza nti tunaabeerawo paka lwakuba saakutegedde mannya go naye si mu bubi kyekintu kino omukyala kugambye akikola mu bulungi ayagala kubayamba. sebo Wange bw'aba ayagala okututwala nze ne mukyala wange wetwagala nnyo era okukola ebintu bino wammanga ebyo byawoza boys quarter nze sikyasula mu boys quarter emu azongereko zibeere mu 3. sebo obadde osula mu mmeka? sebo mbadde nsula mu emu naye ngikooye ate ogikooya mu ssaawa zino anti bw'aba awulira nti akyagala nnyo atutwale nze ne mukazi wange gwe njagala ennyo atutwale atunire rumu 3 atuliise nze n'abaana bange anyambaze n'engoyi. mukulu erinnya lyo lyantawa sirimanyi gwani mpozi taata ebyerinnya biveeko kakadde ekiriwo kiri kimu nsaba tukole bwe tuti omukyala abaagala well naye saagala tituteekewo okukalubya nsonga anti nze kyenkugambye kyekyo kyenjagala saagala kuddamu kuntawaanya ku ebyo kakati sente bw'abanga zimubuze nga talina ebyo byeyagala muzeeyi atalina maanyi tagwa ddalu bw'abanga bwakyagadde bwate kirekeera alina sente ampe sente ze ngende omaani kuba ekyeyo kyange ze mulekeyo omukozi we kakati ate zino zibuze ntono natweyagala zigenda omaani anti nkugambye atalina maanyi tagwa ddalu tewali sente ezo owaye tomanyiira naawe simanyi naawe oyagala kukwana mukazi wange omukyala n'amalako ngudde ku ngeriko omwana essimu zaffe muzimanyi bulungi nnyo katuwayeko n'abantu batini nnyo ate tugende mu mawulire gaffe tulabe beraffe Maze kutuweereza kalibu naffe Prince Masembirize n'abakyala nankuwadde obiwulidde omusajja afuuse tata wa Fresh Kid beraffe okay Wange Mr. Kadima sebo nimba Geoffrey Dankale waziro omusajja aliko ekikyamu ekikyamu mama ekikyamu kikumaaliye Wange nji Maya tuweereza kale bamulesi babinyama yange ne kawugaza mwe balikola kale mukwano n'amasonke nateete yenyabo naye ate omukyala naye atuleke waliwo aba yakula nga yafuna omusajja we amuleka afuna omukozi omulala baganye Obakolera obulungi ate babeesibako ate bakolera obubi ate batulugunya abaana baabwe abalekera eddembe lyabwe suubira bingi mu kibimba ebigenda okulabika nga bijja ninamu omwembi wamwise Viper Rankings ye mwana mulenzi ali wano nga mpulira ddala ng'omujamaika agenda kubanga ajja producer wange yamuntusizaako dda bale producer wange namanja ya producing ye producer wo babito ebigenda okulabika nga bitambula olunaku lwe nga ffe ekigenzi kyatukomye wano mukwano gwange paka olunaku lwenkya musuubire bingi